Musanyusa nnyo okukusaba. Manya nze Mukisa Dawudi natuuse ku makya wano ndaba ekifaananyi ekiriwo eky'omukolo gubaddewo era wegandiwo omuntu ayogera eri abagoberezi b'engeri ya Isa Masiya. Kale njagadde kubuuzaako bantegeezeddwa nti naawe wali omu ku abo abaagenda mu State House. So amannya go gaali kusoma. Nze ziraba Musa Onyaiti. Yongerako katobozi. Nze ziraba Musa Onyaiti. Eyalokolebwa n'omusaayi gwa Mukama waffe Isa Masiya. Era wano mu kanisa nga kiyamaani w'ekkanisa ya Mukama waffe Isa Masiya mu Uganda. Okola gwe kiyamaani w'ekkanisa ya Isa Masiya mu Uganda n'ebweru waayo. Kale wali lumu nange n'ensinkana ya Isa Masiya mu mwaka 1973 yali nsoma kibiina kyakubiri. Kati omusota ne gunfuuwa mu maaso gafaamu. Kale ekiseera ne kituuka taata n'atambula buli wantu wonna saatwala kuwonyezebwa. N'agenda mu bakatuliki erifaaza ansabire n'agamba nti genda eri ebyo bitakebera kufa. Ebyo byonna byakoma ku batume. Genda eri ebyo bitalobera kufa. Waawo. Kati ebyo byonna byakoma ku batume. Kale taata kwe kugenda mu basawo b'ekinansi n'atandika kunkolako nga bwe kisoboka. Naye wadde yatambula atya amaaso gange tegaawuka. Tuusa bwe nasisinkana omubuulizi w'engeri ya Isa Masiya ono gwe tuva okulaba kati Christopher Besoni Kaswabu maka ga kitange ago ge yajjamu amanaku omwaka gwali 1973 omwezi gwa 11 ennaku z'omwezi 10. Bwe yatuuka mu maka ago yayogera ekigambo ekigamba nti ndeese enjiri ey'obwakabaka obw'omuggulu ng'aze mu kyalo ewaffe nze ndi muzibe w'amaaso katulusira naye omwoyo guwulira. Kale n'agamba nti erokola ejjawo obunafu mu mibiri ez'abantu ewonya. Bwe yatuuka ku kigambo kino eky'okuwonya omutima gwange gwonna gwonna n'engumu n'empuliriza ekigambo kyazze nakyo n'abuulira enjiri abantu ne balokolebwa bangi n'abasabira. Ku nkomerero n'ayogera obanga wano waliwo abalwadde basembere mbasabire. Taata bankwata ku mukono n'omwagalwa omulala ayitibwa Erusaniya ali eyo mugumpi buga ya Sub-County ne tugenda ne batusabira. Oli yali mulwadde w'enfeete oba ebbango, nze nali mulwadde nga ndi muzibe w'amaaso. Bwe nasabirwa okugenda okunzigako emikono nga mponyezeddwa era nga ndi mulamu bulungi amaaso gazzemu okulaba. Mu myaka ogamba mwaka ki? 1973 wenakkirikiza okuvaawo oli mu kanisa n'okutuusa leero ndi mu kanisa ya Isa Masiya ngoberera omutumwa oyo Christopher Besoni Kaswabu. Kati Mukama kwe kumugamba nti londa ababaka mu makanisa ne banaamaliriza omulimu gwange. Neebaza Katonda nti ne mwabu nange nalonderwamu. Babaka abaalonderwa gwali mwaka 2022. Okuvaawo bwe natuuka eno mu kanisa baasooka kunonda ne twerondaganamu ate gurupu eneekulembera y'abantu bana nga mulimu chairman, mulimu vice chairman, mulimu sekretale ne sipiika nga ffe abakulembera olukiiko. Kati mu kiseera ekyo nze nalondebwa nga sipiika ow'olukiiko nenkola emyaka 3. Muzeeyi waffe n'ajjawo chairman n'amugamba nti amufudde temuseewo amuli okumpi ennyo tulonde chairman omulala. Kale banange oli n'avaawo eyaliwo. Kati banange obaakola akalulu kaabwe nagenda okulaba Uganda yonna nga nze ayiseemu ng'anondeddwa okuba chairman. Gwali mwaka 1925. Kuduka speed ewa kuduse mu state. Yes. Bangambi naye wagenda. Nagenda. Yes, ewe. Twagenda nakulabira ebyekitalo ebikulu ebiriyo. Nendaba lwaki abantu oluusi bafa obw'obukulu. Ebitiibwa ebiri wali tayiro ze nalaba ng'olaba ng'alaba ennyanja naye nga tayiro mu state